Dama TV gyebaleko obulamu bugamba butya nkugoberera nnyo naye nze nnoonya abaana betwali nabo nga tujja e Saudi Arabia. Abaana bennoonya bali Saudi Arabia nga kampuni yaffe bagiyita Almada nga kampuni yaffe eri mu Kamiisi. Eri mu Kamiisi nga nange ndi mu Kamiisi. Bennoonya abaana abo sigenda kwogera mannya gange naye ngenda kuweereza ekifaananyi kyange bajja kummanya. Buli mwana nga mmanyi gwe nsaba y'abampeereza, bw'aba tammanyi musaba busabi tampeerezaako gundi ye yadde. Njagala bemmanyi abali mu kampuni ya Almada kubanga nali wa subcontract boss n'angula kati ndi wa full naye mbadde mbaagala. Kati nina n'omwami gwe nnoonya, muganda wange ali Dubai. Oyo yali amanya kangoogere bamuyita Kamya Rogers. Nga akolera Kyengera, yali akolera Kyengera mu Lufula. Nkulukadde mbakubuusa okoweze odiyo eno bwembanga oba okwogera amannya g'ekiba kibi awo mpabulemu, naye ekiba kirungi ontereyo odiyo yange bagiwulire kubanga mbadde mbaagala. Ennamba yange yeeno, essimu yange yayononeka neeyiwa amanamba gonna. Ekifaananyi kyange ngenda kukisindika amanyi nga ntegeera y'aba nsindikira, y'aba ampeerezaako naye atamanyi mwegeeyiridde tajja kuba simumanyi, naye emikono gye nnoonya miwala bawala. Omulenzi ali Dubai bamuyita Kamya Rogers, muganda wange. Nfubye nnyo nnoonya ndabe, nfubye nnyo okunoonya mufune naye nga nina okuyitira wano eno ku mukutu gwa bonna nsobole olaba nga mbafuna. Nasanyuka nnyo nga mbafunye baganda bange. Dama TV ekifaananyi kyange kyekyo. Bennoonya alaba ekifaananyi ekyo bajja kummanya kuba mba miisinga mbaagala. Kamya Rogers ekifaananyi ekyo bw'okiraba kubanga okiyina mu ssimu yo oba okyalina essimu enkadde, njagala nkole ki nkubuuzeeko kuba nkwagala, nina bye nkwagaza.